In reality, abayimbi are supposed to be the mirror of the society. Omuyimbi ye muntu akwata ebigambo n'abisengeka n'abikwekamu message esobola okuyamba okutambuza obulamu bw'omuntu mu society. Kyanjawulo nnyo nti ate wano e Uganda abayimbi abasinga basalawo okukozesa kitone kyabwe kwongera kusiruwala. Naye we are so glad nti mbayimbi be tulina abasinga mulimu at least abatono ennyo abasalawo okugamba no, ekikyamu ngenda kiyita kikyamu. Sigenda kukozesa ssente, sigenda kukkiriza ssente ku infiltratinga bwongo bwange ndowooze ng'omusiru ate nga abayimbi balina kubeera bantu bagezi nnyo nnyo nnyo. One of those few is A-Pass. A-Pass yavuddeyo n'akola live. Bana, only God knows. A-Pass is a personal friend to the president Robert Kyagulanyi Ssentamu. Era ye mukwano ndowooza y'omukweja emikwano gy'alina emitono ennyo mu bayimbi egyasalawo okugwa naye nga ye agenda kubyogera nga we birina okubeera. Njagala owulirize vidiyo eno n'obwegendereza ate nyamba ogisharing. A-Pass gezeeko nnyo bategeera kozi ogenda kulonda omuntu nga tagenda kuyamba. You need to wake up, guys, as Ugandans. Because, man, sometimes olaba how solidarity bwekola mu nsi endala. Olabye ebintu ebibadde bigenda maaso mu Tanzania okutta kw'abantu n'ebibadde bigenda maaso. Nze videos nalaba nyingi because omuntu eyanyamba okujoininga music industry bamuyita Eddie Bigona Sylvester mu Tanzania, friend wange. Naye yampereza ku bintu ebimu n'embyetegereza n'embitunulamu ebyali bihappeninga mu nsi ye nga bibi. Nga batta abantu and all these things were going on. Oba kitegeera babalumba mu nju ne babatta and all that. Mu time ey'okulonda kwe Tanzania ebaddewo wano recently. Naye walabanga abantu abava mu Kenya, they stood in solidarity with the Tanzanians, and I mean majority of the citizens of Kenya. Naye wano mu Uganda abantu bameka be walabanga bastandinga n'aba citizen be Tanzania, because it should be about us the citizens. Fa bakola government, fa bakkiriza bano abadongo bano okutufuga. Golooza bagezi okusinga bw'oba ng'olina amagezi ng'otegeera nga te bo bonna bava mu mmwe. Guys, you have to wake up. You have to wake up. To wake up and be patriotic. Mwagale ensi yammwe. This should not be about politics. Put politics aside and love your country. Sagala kulaba ebyo bintu simanya Kyagulanyi no. Don't just say Kyagulanyi. Enkya bw'atabaawo ogenda kukola oti. Enkya bw'atabeerawo, what are you going to do? Ng'oyimiriza okubeera ng'owagira enkyukakyuka. Enkyukakyuka terina kuyimirira ku muntu omu. Terina kuyimirira ku muntu omu. Kino kubeeramu nti we want change, we need better policies, we need people who respect the citizens and work for the citizens as servants. Koza abantu abagenda mu government, gwe abasasula. Gwe abasasula. So the workers, they are supposed to be your servants. Because they've pledged to serve the people. Oba kitegeera. Elijah, big up on yourself, my brother Chitaka. They've pledged to serve the people. So china kuba mugwe nga gwo muna Uganda oyimirira ogambe nti ndi muna Uganda and I stand as a Ugandan and I'm patriotic, I love my country. Don't love a politician. They come and go. Because mu myaka abiri politician mulala yagenda okubeerako blood. Myaka 3 from now politician mulala yagenda okubeerako. Naye eggwanga lyo ligenda sigala nga liri Uganda.
Kati beera careful n'omuntu gw'olonda mu position ye. Because you again on making sure nti oba you in a better Uganda or oli mu Uganda nga yambwa. You have to be thinking about that. Because gojja tunuulira right now naye nga totunuulira future yo. Bino byonna ebigenda mu maaso. Politics aligninga nnyo ne policies by all means, because politicians make policies. Kati wanajja na making up policies nga tezifavoringa ffe nga Abannayuganda, agenda kumenyanga gwe Omunnayuganda. Ki ekihatinze Uganda up to now, ebizibu bye tulimu byonna, is leaders who don't follow through with the things they promise. And the policies are bad because they don't enable the citizens to be in a better place. Babere ne dignity eyo yogamba, you know what? I am a Ugandan and I'm proud. Abantu badduka mu Uganda bagende bakole nga bakadaama. Because tebalaba hope wano mu Uganda. People don't see hope in actually being in Uganda or kimaking. Naye nga si bwe kyandibadde, abantu bandibadde bayina dignity ey'okumanya nti mu nsi yange nsobola okumakinga a life out of it. But so many people run away to search for greener pastures. Nowhere is greener than Uganda. Uganda is a beautiful place. Gwetunuulira tourism. Tourism is slept on. Tuyina ebintu bingi abantu bye bandize okutuwaringa wano. Uganda ng'efuna sente, ezo sente nga ze ziyamba Bannayuganda. Ebyo ebintu byonna people sidestep them. Abamu ku mmwe temutambulangako Uganda, mubeera wano mu kibuga nga mutaayaaya. Ne Uganda erina ebifo bingi nnyo ebyesobola okukola ssente. Gwe tomanyi ssente ziri mu tourism yokka, ensi endala eziyina n'ebintu ebitono ebitenkana Uganda. Ng'ezo ensi zi-investinze mu tourism ne zi-makinga sure that they can actually monetize everything. Basobola ofuna ssente ziyamba abannansi, amalwaliro gabeere nga abantu probably tebasasula, and all these things, all those things would come from our tourism. Uganda is a beautiful place. Naye ffe abagyonoonye, we the people, ffe kennyini ffe aboonoonye Uganda. Era man bw'otuula wansi ng'okirowoozaako as a Ugandan man, beera serious. Bino ebintu saagala kuwulira muntu agamba mbu ye talonda, mbu lwakuba kimanyi tebikola. Oba okitegeera? Baby banyongereyo eddakiika 10, 10 minutes. Zibadde ziweddeko naye just add me 10 minutes. So for me, I believe it's prudent for every Ugandan man, go and vote when the time comes. Teweebuzaabuza man, genda olonde. Genda olonde, naye londesa amagezi. Londesa amagezi blood. Oba okitegeera? Londesa amagezi, yimirira ogambe okay, yes nkimanyi biri a bit difficult, ebintu birimu obuyaye sometimes, but do the due diligence and make sure you go and vote. Oyimirire olonde. Yagala eggwanga lyo. On Friday ngenda kutaaka yimba bakayita Soldiers. Nakoze dda snippet ke nabateereddeyo ka video akakatono. Oluyimba olwo lugamba twalemerako like soldiers ku lw'ekitiibwa kya Uganda. This is a song of any Ugandan are believing nti they are Ugandan and they love their country and they stand for their country. I want to remind you, don't stand for a politician. Stand for policies.
What can they do? Mulabye ababaddeko abaliko kye bakoledde abantu mubadde mu biraba. Buli mwaka babba ssente. Buli mwaka babba ssente. Ssente zandiyambye abantu zibasinga okubba. Abantu abalonda ababbi nkutya nkwewuunya ngugenda kukeera ku makya olonda omubbi. Nze mba neewuunya amagezi go. Oba naawe oli mubbi simanyi, oyinza okuba ng'oli mubbi. Naye twagala tulonde abantu abaagala ensi yaabwe. It is one of the most important things we can do. People who love the citizens, people who love their country. Nze bw'oba ng'otuula wansi n'oŋŋamba ogenda londa gundi. Kati for example government eriko kuliko abaagala ogironda kati n'okulonda omukulembeze oyo Museveni agenda kwesimbawo. Oyinza okumbuulira ensonga lwaki omulonda beyond just okwogera obwogezi. Gwe laba ebintu byewandiika ku posita zaabwe in protecting the gains. Gwe kiki ogainize mu Uganda eno gwe nga gwe? Biki byolaba by'osobola okugamba nti omanyi kino